ngenda mu America kubinsana na mu Nigeria manyi luli najja ne mbagamba ngoba aba Jamaica abamu ne bagala okugira bakitegedde bali matu kitufu omusajja akola ki bambita Edrisa Msuza Eddy Kenzo Eddy wakali twaraga kali nze kitegeza atenderaga ndi mubi nze nkuba nti setaaga kuwulya mbobonde tidde kadongo kamuje nam mukuba beef njagala beef ediwo ya federation bikino obutakanya bayina mu federation obutusoke tubuteke bali banabiri njagala tubapime muko musically buli omwayi nabyasinga munne nomulayi nabyasinga munne okusokera ddala bayina bibafaanaganya both artists bwetogera ku Ziza Bafana bwetogera ku Eddy Kenzo bayina bibafaanaganya njagala soka nkuwe similarities ze bayina oba ebimu ku ebyo biwandigambye nti bombi babiri bye bibagatta oba bye bibafuula abooluganda then later on ngenda kukutemera omu ku omu mbakwawuliremu naki buli omu kyasinga munne ekisooka one of the factors twandigambye nti ekibafuula abooluganda ekisookera ddala bano bombi their products from Masaka bonna kabe Ziza Bafana kabe Eddy Kenzo bonna bana be Masaka ekitegeeza nti ekibagatta bakirina bonna bawamu nti saawa zino ng'ovudde n'okwebyo ebibungeesebwa biki naye bonna singa Ziza Bafana afa kati wabwe gye tumuzza Masaka ne Eddy Kenzo bw'atyo naye tumuzza Masaka kati ekyokubiri kyebagatta bano bombi babiri oluzungu lutono ebitabo bitono buli omu yalina factors ze ezamulemesa okusoma Eddy Kenzo agamba nti oba oli out yalina chance egenda ku ssomero kyekyamulemesa ogeza okulabika nti amalako okusoma Ziza Bafana naye alina factors bonna bakoma mu senior 3 bana babiri Eddy Kenzo yakoma mu senior 3 ne Ziza Bafana yakoma mu senior 3 ya ekyo nekibeera nga kibagatta nti bonna level of education bandi babajenkanya talent wise ngenda kujja nkuwe buli omu kyasinga munne nani kyasinga omula ekyokusatu kyebagatta bano bombi bazze bahasolinga mu bulamu nti buli omu azze yeerwanako lwakuba nti ekibaawukanyako nti haso zibadde ku saidi za njawulo eya Eddy Kenzo haso yali nnyo ku street yaliko nnyo ku street okwetoberako nga ye booli awo obulamu bwali nnyo ku saidi eno ate Ziza Bafana naye yatobanga lwakuba nti ekyenjawulo kye yalina kwe kubeera nti yalinako omuzadde saidi emu eyamuyambangako mu bintu ebimu naye bano bombi babiri baali ku haso obulamu bwe bayiseemu bwali bwakugattagatta nga bukalubamu ekyokuna ekibagatta bana babiri Ziza Bafana ne Eddy Kenzo bonna bakuze ba orphans buli omu ng'omuzadde alinako saidi emu yes ekisookera ddala Eddy Kenzo oluza ku myaka nga 4-5 okusinziira ku statement ze ne byayogera yafiirwa maama we gwe yali amanyi yali amubezaawo yali amanyidde okumunoonyeza way out ne survive okulabika nti making a ways okulabika nka survivinga so ekyo ne kimufuula okubeera nti yakula yekka nga maama amaze okufa later alone until now webitegerekese nti alinayo taata we kitegeeza nti naye yakula omuzadde saidi emu teriiwo Ziza Bafana naye ku myaka nga 9-7-8 awo naye yafiirwa taata we kitegeeza naye n'abeera ng'asigaza saidi emu ye maama yekka gwe yatoba naye obulamu era ekyamuwayiza okulabika nti ave Masaka okujja e Kampala okutandika okugatta obulamu aw'ekyebando we baakulira okutandika okukola eno kakati ebyo byemuko bye bibagatta ndowooza n'ekirala ekyandibadde ekyenjawulo ekyokutaano kikyokubeera nti bombi bana babiri bazadde yes Ziza Bafana muzadde era naye ayina abaana ayina John Tana ne Belton so kakati kimufuula omuzadde Eddy Kenzo naye muzadde ayina Amal ayina Maya n'abalala kati abanyamutolo bazadde so bemu ku ebyo nekisembedde ddala ekibagatta in common ekyokubeera nti bonna bayimba they are both very talented bonna bali very talented so kazezo zimu ku similarities zibagatta when you put down Ziza Bafana ne Eddy Kenzo ku minzaani okutandika okubapima so now I want to come back with the differences buli omu kyasinga munne ne capability ya munne awaweeri okwawukanako ku mulala